The Newsroom, where untold story is revealed. Mawulire agakagwawo embeera ya Dr. Jose Chameleone mu ddwaliro bibino bitabuse nkugambye amaziga mama we gamuyiseemu. Tubadde tukyali ku byawizo ate nno Chameleone olutuusiddwa mu ddwaliro wuuno agenze ku macupa na oxygen. Bitya ebiri mu ddwaliro nkugambye maziga merere eno nno bongedde okuteeka obulipo ku gravity kwoteeka liri puzzle. King Sahawuna avuddeyo n'ayogera biki byayogedde byonna mbikuleetedde. Balamu naye abavuddemu banne ate babadde akolera. Beyond the Newsroom, nzedde ni akutuusako ensonga kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video soko ogimpere like, bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro gukitambuza ate okutuuka ku buli sekinoomu eyo gy'asinziira okubeera nga awangalira. Nkusaba nno ggwe atanaba subscribinga soko subscribinge ku mukutu guno onyige kadde okajje mu personalize okasemu all osobola okubeera nga ofuna emboozi zonna ze tukuteerayo ku mukutu guno ate tubeere nga buli kiyita ate tukifuna. Kakati ebya Dr. Jose Chameleone yatwaliddwa mu ddwaliro nkugambye nga biwala ttaka era wetwogerera kakati awe yalingiddwa ku macupa ate n'okumuteeka oboolyawo ku byuma bifujjirira bulamu okusobola okubeera nga bizza engulu. Ono nno okusinziira ku admini w'okumukutu ogwa Facebook ogwa Jose Chameleone avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga agamba nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Wamu ne Leon Island Empire bagenda mu maaso n'okubeera nga batuusa oboolyawo okwebaza eri abo bonna abawulidde omulanga guno nga Chameleone yatuuse mu mbeera bweti ne bamudduukirira n'abasindise obubaka obw'okusaasira ne bategeeza nti bakugenda mu maaso n'okubeera nga ate oboolyawo bakola kyonna ekisooka okulaba nga Jose Chameleone atereera ng'adda mu mbeera ate era basobole okubeera nga bakwasaganya naddala show ebadde egenda mu maaso n'okubeera nga erangibwa. Kati yabadde kiki bamugeddeko mukatambi wizo ng'akwata ebintu bya Kyaga nga mugobe waka agambye mukazi wange yakoze eki nga ba recordinga mukazi wange agambye yakoze eki toddangamu okujjala nakubawo ogugambo yebino bebintu bya mukulu bwe bayita Kyaga yakayo wizolimba wizo yajeregereza omusajja namugamba laba omusajja omugulu ka fridge kalina wizolimba tewalikoze kintu ekyo. Firiji ya muno gikubye wansi ate ayuyani amugambe mu bisitu abifulumiza kana babisombye nabitekebwe nabirecordinga n'agamba mu bikuume tebabibba naye ne baba babibbye tusobola obbigula agambye mu fridge omusajja erimu ebiyenje mune simanyi zigenda mu nnyumba ye emmese zonna mu fridge ereeta emmese erimu biki kwegamba tuliza box kana ate bino ebibox byaje mwate okutereka amasowaani ge amasowaani ne wizolimba wizo tetuli kusonyiwa kati ekyo ki weno wardrobe kakati nno ye musajja mukulu amakeddwa nga Mukasa Yasin liri puzzle ajjukira nti ku lunaku lwokusatu yagenda n'akiika embuga emengo okusobola okubeera nga yeetonda ku ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nga bayitingana nti basusse okubeera nga bayimba ennyimba eziwemula okuli ye ne Gravity omukisitujju oba Gelson Wabuyu. Kakati nno bibino Balamu walangiridde tekyali kubeera nga ennyimba zaabwe zivuga ku radio ze zonna 82. Mpise kiragiro radio zange zonna radio 4 radio 8 radio 9 radio 1 radio temukuba nyimba ziwemula temukuba nyimba zonoona baana kubanga tugenda kufiirwa. Kakati nno Minister Balamu wagenzi maaso n'okubeera nga oboolyawo yeebaza liri puzzle okubeera omukakamu n'okubeera nga yolesezza ekyo empisa okubeera nga agenda ate ewa okukiika embuga okwetonda ku ebyo byakoze oboolyawo ebitali birungi ebitasanyusa Buganda.
yakoze bulungi omwana yenna ow'empisa bw'okola ensobi abakulu ne bavaayo ne bakugamba bino byokola si birungi byenyamiza owuliriza n'ogonda omuti ogukakanyala gwe gukutuka kibuyaga omuti ogugonda guwangaala ate guleeta ebibala so Lily Puzzle Lunabe gw'omuyimbi wange ow'omwaka ng'ogyeko ekyokuba nti oyimba enkudi gye mbadde nze simanyi nalabye vidiyo gyo yampeereddwa abantu abalungi nga Lily Puzzle ali Kamuli oba mu paaka oba mu kisaawe ng'ateekako enkudi obwana obuto obuwala n'obulenzi ne bujja ne butandika okwekola ebintu ebya sitaani ku stage kikyankoze bubi so njagala kwebaza mu ngeri enjawulo Kamalabyonna wa Buganda olw'ekikola kyeyakoze okuvaayo n'akangavula eddoboozi n'agamba kimala okwepica ebijanjaalo enkudi si nnyimba zirina kubeera mu bantu so Kamalabyonna kyewakoze kirungi n'abakulembeze b'enno n'abalala bonna n'abakulembeze ng'abannabyabufuzi ne bannaddiini tulekerawo okuwa abaana bano chance okujja okwepica ku stage bayimbe ennyimba endala okwepica tetukukkiriza njagala kwebaza president twabadde Kasese ebwera Gravity n'ajja ku stage n'atandika okuyimba okwepica omugalo oli omunene bwe yabadde atandika oluyimba president n'astopinga ebyabayimbi n'amugamba stop n'akwata microphone n'atandika okwogera ekitegeeza tebyamusanyusizanga ng'omukulembeze w'eggwanga Muzeeyi Museveni so let us be humble nanyize nnyo okulaba Gravity ng'addamu Kamalabyonna Gravity wekibanga kisolo kya ku nsi kabeera kasolosozi awalampa enjovu ogimanyi namugambye genda weetonde kisooka toddamu bantu bakulu nga balina bibogedde ekyokubiri beera mwetowaze ekyokusatu wuliriza ekyokuna gendo bagambe nasobya wajja kuwangaira era ajja kubeera muwanguzi Gravity y'omu ku bayimbi benjagala naye ate sigenda kugumiikiriza mpisa mbi ate n'ekirala abayimbi ababakulembera bakama baabwe nga UNCC nalabye ng'egamba nti babajje ku stage tebayimba no ekyo kikyamu omwana yenna ow'empisa embi waba n'empisa embi omuteeka ku ttaka n'omukuba omuzingoonyo bw'olaba ng'omuzingoonyo tegukoze n'okozesa kibooko Gravity ne Lily Puzzle tubabuulirire baba tebawuliriza then tubateeke ku kiddako waliwo ekibuuzo ekiri mu ddiiro waliwo abantu abawaga abaana baneeno social media ne bayimbi bannaabwe kati abayimbi bannaabwe ababawaga n'abo ababawaga baagwa kubanga tewali muntu ataagwa ayinza okuwaga ono akola empisa embi oba anyomoole Kamalabyonna wa Buganda oba anyomoole minisita oba anyomoole akakiiko akabakulembera Uganda Musician Association UNCC wetuba nga bakuwangula tulina okubeera n'empisa so abo ababawaga bonna kyobola abagudde abamu bali mu biragalagala abamu bali mu kunuusa opam abamu bali mu kwekuba mpiso abamu bali mu mandule ebigambo bya Bram nga bitadde ku mabbali kakati wuno Lily Puzzle emengo ng'avuddeyo agenze mu maaso n'okubeera ng'alambulula buli kimu ensonga endeese ndi musajja Muganda ate nga tuli bankizo nnyo ng'ab'omutima Katikkiro wabweru tweddira ekika kimu ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto Ebbaale nze Mukasa Yaseeni ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto ki ffenna tweddira mutima so akiika embuga amanya ensonga olwaleero nzize n'emikuŋŋamu gyange ab'emyoyo emirungi Ashimu ne Frank Antambi omanyi munsi tulinamu emikwano egy'enjawulo so Katikkiro okutwogerako obwogezi omanya nti wayinza okubaawo emitawaana oba egigudde embuga kakati bwodduka kyebayita nti akiika embuga amanya ki ensonga so ekituleese olwaleero kuwaayo bbaluwa nokwongera kutegeeza kitaffe ku ebyo ebitambuzibwa n'ebigambibwa ye byalabira ku mitimbagano nga bwe yagambye nti yasiimye oyo w'ebuddu naye simula kakati ye omuyimbi King Saha agamba nti ebyo abayimbi ogenda maaso n'okubeera nga bayimba ennyimba ezigenda maaso n'okuba nga ziwemula oba oliawo ezeesittaza kandifuuka akagenderere aka music industry okubeera nga eggwerayo nga tekyalina bintu by'amakulu oba oliawo byegenda maaso nakubeera nga ate bateeka mu bantu
Kaze nakayimba kempulira omwana ke yayimba mpa ku kabuzi mbuzi kati ebintu ng'ebyo olaba webijja bikula at times biza okutakulieti nga generation nnungi kyova ffe mu Buganda batugambanga okumala abalongo biriko emyaka n'ababa abayite si buli mwana abeere waka nti yeetabanga mu mikolo egyo egy'okumala abalongo so nze ndi musajja Muganda ndi wa wano era ekintu kyonna nga tekinyumye mu Luganda. Akati ye Rain owa Rain and Maulana avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'aweereza fiina masannyalaze obubaka kagamba nti nga mukyalowooza ku mbeera abantu gye bayitisibwamu nga bawulidde ennyimba ezo eziwemula muwulirizeeko ne ku matu gammwe abantu wabakaaba nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bakuzibwawo n'ensonga ezo eziruma bannansi mugende mu maaso n'okubeera nga muzoogerako. Fiina okakasa obulumi abaana bo bayita muga bawulidde oluyimba lw'enkudi olowooza kibalama gwe baabuzaawo ne bataddamu kumula gavumenti egamba temulina enkeera negamba emulina abaana be famire y'ebulumi kibweyitamu bigassa nti kati bibiri bikwatagana bitya nti waliwo ebintu eby'amaanyi okusinga bano abantu be bawamba be babuzaawo be bakonsuminga music wamu babakwata babuzaawo naye ekyo gwe tosobola vaayo fiina kyogirako kivumirira anti yayogera ku bya ndongo baani abawuliriza endongo be bali boyimbira be bawamba ne babuzaawo vaayo ko nabo balwanirewo ogambe nti omuyimbi munnaffe Kyagulanyi baamukubye ekisasi mu kugulu tuvumirira ebikola ebyo ebyokuzanyira kuba artist nga mugenda mubakola kisinga okuwemula bingi just kwefuula nti kakati ye producer Nachinku agenda maaso n'okubeera nga amanyikiddwa nga Padman avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti abayimbi bwe bava ne bayimba ku nnyimba ezo zikwata ku muntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi bagenda maaso n'okuba nga bamubaninga n'ennyimba ze ne zitayita ku mpewo kyokka nga abawemula babawa platforms ne bakola buli kimu kye baagala. Ono n'agamba nga endongo n'ekisaawe eky'ebiyiiyi balina okubeera nga baddayo ku mmeeza okuteesebwa oba drawing board basobole okubeera nga boogera ku buli kintu ate n'abayimbi babayiiya bafune eddembe lyabwe mu ggwanga lino ate eribisobola obbakkirizisa okukola ekyo ekituufu. Ng'ovaayo n'oyimba ku nguudo embi n'oyimba ku ddagala litali mu malwaliro n'oyimba ku ki ezo ennyimba bagenda ziwera tebazikuba ku ki bagenda ziwera all of a sudden naye bw'ovaayo n'oyimba ku ebyo ebintu ebisasamaze ebikola ki they will give you a grace period. Beyond the Newsroom nzedde niyo yakutuusaako ensonga nkusaba video gimpereka like ate era nkusabira osubscribinge ku mukoto guno Beyond the Newsroom tusinkane nga Mungu akkiriza mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.